Endagaano eno wakati w'abakungu Minisita by'ensimbi ne musigansimbi Enrica Pinetti mu kugula n'okutunda emmwanyi za Uganda ezeeyogeza bangi obwama. Bangi balowooza nti eno yakukusibwa bannakigwanyizi mu gavumenti n'ekigendererwa eky'okuggya bannayuganda mulimu gw'okutunda emmwanyi mu katale k'ensi yonna. Abamu babuusabuusa n'obusobozi bwa kkampuni eyaweebwa omulimu guno, ssaako musigansimbi agikulira Enrica Pinetti nga y'omu ono eyaweebwa kontulakiti y'okuzimba eddwaliro ery'ekikugu e Lubowa mu 2019 kyokka nga ne gye buli terizimbibwanga. N'omuwabuzi wa gavumenti mu by'amateeka naye yabuusibwa amaaso ng'endagaano eno ekolebwa. Ensonga eno yatuuka ne mu palamenti era sipiika Anita Among n'alagira akakiiko ka palamenti akalondoola eby'obusuubuzi n'amakolero kaginoonyerezeeko. Olwaleero ssentebe w'akakiiko kano Mwine Mpaka akakasizza nga bwe bagenda okutandika okubuuliriza ku by'endagaano eno ku mande ya wiiki ejja. Bw'olaba eyo agreement waliwo documents ze tunaakufuna ze babeesingirako bagamba nti kino ekintu bakitandika mu 2015. Ebyo byonna twagala babituleetere tubirabe. Process yatandika etya, ono omukyala Pinetti yayingiramu atya, ebigendererwa birungi. Mu balina okulabikako mu kakiiko kano kuliko ateekerateekera Minisita by'ensimbi Ramadhan Gobi, Minisita by'ensimbi Matia Kasaija ng'ono yasse omukono ku ndagaano eno, Ssaabawolereza wa gavumenti Kiryowa Kiwanuka, abaminisita by'obusuubuzi n'ebyobulimi, ab'ebitongole ebyongera omutindo ku mmwanyi, ebibiina by'obwegassi, ssaako ekibiina ekigatta abalimi ab'amaanyi mu ggwanga ki Uganda Large Scale Farmers Association. Omulala ababaka gwe beesunga okusoya ebibuuzo ye nnyini kkampuni ya Vinci, omuyikyale Enrica Pinetti nga Kitegeerekese nti alina kulabikako mu buntu. Ebanga ddiiru yaba abaafu, akakiiko ne we kanaamuyita tajja kulabikako. Era bw'onooba omulabye omanya nti mazima ddala ddiiru terina abaavu yaayo. Bw'aba tazze ajja kubeera in contempt of parliament era tulina obusobozi ogenda wa speaker ne bamusamoninga bw'aba tazze ate bamusibe buli wamu bw'abeera. So ffe tusuubira nti buli omu gwe tuyita alina okutuuka mu komiti n'atunyonnyola baatuuka batya ku kintu kino, atuwe facts tukole reporting eri balanced. Ono asaba ababaka abatuula akakiiko kano obutakolera ku bunkenke obuyinza okuba mu bannakigwanyizi wabula batunulire obulungi obw'ekirime ky'emmwanyi eri bannayuganda. Ku mulundi ogusooka kayimirirewo ku lwa bannayuganda abalala ababadde bali mu mulimu gwe gumu ate n'okusobola okuteekawo okuvuganya ku miwendo. Kati bwe tunaakwata emmwanyi zino tuzikwata ne siba omuntu omu, kitegeeza ne bw'anaayagala emmwanyi ogiteeka ku 5 ajja kugiteekako kubanga ajja kuba talina competition ekitali kiki kituufu wadde n'akamu. Kubanga oli tasobola kuwa kintu kya bwereere naawe n'okigaana. Kakati ye n'ali agadde basooke bano Minisita ne gundi kyekyali kibasindika okusuusuuta omuntu omu ne mumuwa obuweerero obutenkanika. Bw'oba wa finance okola otya endagaano ekwatagana n'ebyokulima ng'owa agriculture tamanyi kubanga mwakiwulidde baminisita bennyini bakubagana empawa. Mwine Mpaka atubuulidde ebisuubira okusalibwawo mu alipoota y'akakiiko. Tusuubire ennaku nnya ffe tujja kuba tumaze. Tusanga nti eno agreement teri mu interest z'abannayuganda. Tugenda kunoonya engeri gye tuyinza ogitaminatinga kusinziira ku mateeka, either agreement esigalewo naye babeeremu gye bakyusa, oba tuyinza osanga ate agreement nungi netugireka. Ku lukalu lwa Africa, Uganda y'emu ku nsi esinga okulima n'okutunda emmwanyi mu katale k'ensi yonna newankubadde omulimu guno gukyalimu ebisoomooza ebirina okugonjoolwa.